po jako akawuwo. Minisita w'ensonga z'ettaka n'amayumba Betty Olive Namisango Kamya avuddeyo n'alumba yaliko ssenkagala wa Framophone mu Latiki Change FDC era nga badde kavuganya ku kifo kya pulezidenti wa Uganda emirundi ennamu erambirwa naye ng'agwa netandika Dr. Kizza Besigye kifeefe nga bw'abadde afuuse empologoma enkadde era nga takyakanga. N'abaasigalayo baakola ki? Baasigalayo naye nze nga bwe nnyinnyonnyodde abantu ku radio nze nasaba omanyi kiri ekibiina basically kyali kya promotinga federalism. Naye kati nagambye njagala kubeera mu kibiina ekirina mandate obuyinza obukola kati njagala kukola ki? Kukola. Kamya agamba nti Besigye okuva mu lukanula lwa pulezidenti yatidde omubaka wa Kidono East Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'agamba nti yamulyako dde ennamba ku ludda oluvuganya gavumenti. Era ndoza nti atudde Bobi atudde kuswala kubeera namba 3 kubanga bwa namba 2 yabadde abumanyidde nga bumukolera atambulira mu namba 2 yavuganya mu 7 nate kati Bobi Wine bwavuddeyo ate nalabika nga ate kati yavuganya mu 7 musajja mukulu Besigye ndoza atidde okuswala era abadde agenda kuswalirayo. Wabula ono mu kuwaayamu naffe atutegeezezza nga bwe yayawukana edda ne Dr. Besigye era nga takyayagala muntu yenna gw'awuliranga mu mukakaatikako. Nayawukana dda ne Besigye tonteeka mu bantu ba Besigye nayawukana dda naye 27. Ate ku nsonga y'ebbago lye yali yaleese okukendeeza obuyinza bwa pulezidenti Minisita Kamya agamba nti alaba nga bannayuganda abasinga tebalyaniriza naye kwe kubijjamu enta. Kirowoozo ekyokukendeeza obuyinza bwa pulezidenti mu constitution nakiteeka mu kalulu ne bakiwangula mu 2016 ne bannange bwe nali neesimbyewo nabo ab'omu opposition tebakigula ne Katikkiro wa Buganda teyakigula. Ekyo ne manya nti bannayuganda si kyebakola ki si kyebaagala n'ensalawo okutambula ne kyebakola ki kyebaagala ye constitution ekola ki eriwo kubanga toyinza kunywerera ku kyo nga ate abantu abangi bakola ki baagala kiri. Ekirowoozo nakiteeka ku minzaani ne ngamba bannayuganda mu kikubira akalulu ne batakikubira kalulu nzaani alemerako nga bannayuganda bakoze eki era kirabika bantu bali comfortable ne constitution nga bweri nange nja kutambulirawo. Nga minisita ow'ettaka asinzidde wano n'agenda mu maaso n'okukaatiriza ku nsonga z'okusengula abantu ku ttaka lyabwe yagamba nti kikolebwa nnyo ensangi zino. Tambuliza mateeka gwasengula abantu amateeka gagoberedde olina kooti konda olina kooti beyifu owadde abantu notisi yennaku 12 ng'eziragira mu tteeka okikoze misana wakati wa ssaawa 2 ez'okumakya n'essaawa 12 ez'ekiro ero si wanu omutegeezezza tugamba amateeka gasitagagobererwa ekikulu ekiriwo ti amateeka tegagobererwa naye nga pulezidenti yasumulula bwe yata eggwanga netandika okukola ne ofiisi ezino zikola ne bizinesi zonna zitambula. Nze Shafiru Mwesigye ku lwa ABS Television.